Amaka ag'ebbeeyi oba ag'omulembe ge twandiisa aga.com ogasangamu obusuwa oba biyite bipoot ebiteekebwamu ebimuli nga bino bisanga wabweru mu luggya ku mbalaza ng'oluusi bibeera ne munda mu madiiro g'abantu. Byongera ku bunyirivu bw'ekifo ng'era bino babiteekamu ebimuli oluusi ebya nakyo oba oluusi ebiri artificial naye byonna nga byongera ku ndabika ennungi ey'ekifo. Ababumbi oba bamanyi okubibumba babiyita flower vases. Bikolebwa na mikono nga n'ebintu ebyetaagisa okubikola bye bya bulijjo omuli omusenyu, ebbumba, obukuta bw'embaawo ne wiiru gye bakozesa okuggyayo obwetooloovu bwabyo. Okukola pot oba flower vases zino kikutwalira wakati w'olunaku olumu n'olwokubiri olwo n'obeera n'ensimbi eziri wakati w'emitwalo 2 ne 3 mu mpale yo kasita omaliriza bw'oti n'ofuna agitwala. Wano ewaffe mu Uganda abantu abamu tebannaba kubyettanira naye abava mu mawanga ag'ebweru babimanyiimu omugaso era nga balina bizinensi ennene ng'abayindi babigula ne babiteeka ku miryango okuwa kasitoma endabika ennungi ayingire mu kifo ng'alaba wagenda ogula ekintu wagwanidde. Era tuleeta bulesente tusibamu kano zajja. Kino kitegeeza nti akabeeyi k'ebintu bino kaliko wagguluko nga naawe singa oba otandise okubyekolera nga Musasizi Ivan abikolera ekajjansibwa nnyonnyola oyinza okufunamu. Okubumba nayo bizinesi oba ekkolero kubanga ekkolero tuka okuba n'ekifo w'okolera tuka okuba ne byokozesa material era tukozesa ebbumba tukozesa enku tuzimba tanuulu kuba tetubyokera mu bbanga tulina n'okuzimba tanuulu. Musasizi agamba nti balina essuubi nti akatale k'ebintu bino kayinza okweyongerera ddala ne mu bannayuganda ababeera wano kubanga bangi batandise okuzimba ku nnyumba ezirabika obulungi n'okuziyooyoota okukira ku ezo ze balaba mu firimu ne mu basereebu be beegomba. Nga mu kibuga Kampala temuli bibumba ebiwera naye ate ogenda okulaba nalinda bako ku TV nga balaga ensi France ng'ejjudde ebibumbe sculptures monuments nga bazikola mu bibumbe naye nga ababibumba bantu bafuna sene mpitirivu. Kati gwe mukwana atudde awaka ng'okyalinda okukozesebwa oyinza okutandika okwekozesa kubanga byonna ebikozesebwa okukola flower vases byaffe bya wano by'osobola okusanga mu buli kitundu kyonna ekya Uganda. Prem Hannington Katende yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.